Mbeera ankose ki? Okay, mugamba muti abalungi basawo ne bannyabo abantu b'e Kalungu bannange mukulikire ddala mwaminkire ddala yoga kitiibwa kya Mukama. Mukama yongere okugumya. Mwami Ssempijja wayongedde okwerabisa nale. Wayongedde okwerabisa nalo, wayongedde okwerabisa n'omulundi ogwokubiri nga wekyali luli. N'otwala omusango mu kkooti baddemu babala obululu bagenda otutuuka ng'ebbokisi nsumulule. Era ne kaakati era wekyabadde siru nga waziggyako. Ne leero era wekiri. Kyekyalina ewamuze Isewungu mu Kalungu East. Era neeno era kyekimu. Naye Mwami Ssempijja gwe atayiga wabaaki bannange taata. Mwami Ssempijja yiga luli weerabisa nnyo. Ne kaakati era ekintu kyekimu ky'okoze. Obeera ng'osaba ng'oli musabi kale ng'osaala. Eddiini tekkiriza kubba, tekkiriza kukumpanya, ekituufu naawe okimanyi. Wandibadde osanyukirako omwana oyo. N'omwana yayongedde okukulabisa, wayongedde okuswaza ekibiina kyo mw'ova. Wayongedde okulaga nti mu butuufu ekibiina kyaffe kino ekya NRM mu butuufu kikuluppya. Ate nga bo basajja batu ne bakazi batu bagaffe tetuli babbi we bagamba. Abantu bali eno we bagamba. Naye gwate wakozedde ddala obukuluppya obusinga okuba obukulu obw'ekika ekyowaggulu. Amabokisi ne mugakoona, siru ne muziggyako. Omulamuzi bambi naye yagezezzaako okukusaliriza. Naye ng'era naye ekituufu naye akola ki? Yabadde akimanyi nti obuntu bakobululu mwabukyusa. Bokisi mwazimenya. Era ye simunenya kye yabadde agambye tugende tuddemu tubale akalulu. Era ye teri anenya mulamuzi. Kuba kikyadde kiriwo nga kyekirina okupuluvinga. Naye nga singa asanga siru nziggyeko buli kimu tekiri waakyo, bokisi tezigira, obulo bulimu si bwebo, ekyo babadde alina kati emulagame nti bakuwangudde. Kati gwe n'onoojulira era bajja tunulira ku nsala ye ono kiki kye yasala. Era lipooti yagikoze nti obulu bwabadde baabusala, busiru tebuliiko, tebuwera. Ebyo ebbokisi ezimu zirimu obululu okusinga obuli ku declaration form. Walabisizza nnyo abantu b'e Kalungu. Abantu bangi nnyo abadde bakulinamu obwesigwa. Batandise okukubamu ebituli. Ekyo kintu kye wakoze kikyamu. Era bannange buli mubaka ali eyo ng'omanyi ogabaddemu babala akalulu, ng'omanyi ebbokisi wazikwatamu. Weekaabireko kubanga tebasobola kukkiriza bintu bya bubbi ebyo. Jjukira kubeerako koodi ono ku declaration form zibeerako. Kati gwe siru basiŋŋana nga waziggyako, wazimenya n'oteekamu obubo. Nga Mwami Majembere byakola n'ajja n'ekigurupu ky'abavubuka n'akuba abantu n'ateekamu obululu n'atambula n'agenda. Nga olowooza binaagira. Ate n'akalala akabaddi kyaka ke mubala. Mwagala okukakasa nti kkooti bannaye zaakazisala amazima. Ezimu zisala amazima naye si zonna. Bwe tugenda ate naddala mu misango gy'ettaka ate ekyo kiyitirira. So kyaka mwagadde okupuluvingisa kkooti nti aze zikyasinza osala amazima naye nga tetulina abamu bezibbye bezisalidde omusango. Olabye ddala omusango teguliyo ng'ekyokulabirako ng'ogali omusango gwa kikyonco ogw'ettaka mubijjukira. Eyo sijja kgendayo. Naye bannange Mwami Ssempijja weddeko. Guli kasaawa gw'otakkirizenga mu bulamu n'okkiriza gaba wini. Alone oba Mukama Katonda ono oba Luhanga ono ayinza obutakusonyiwa mu bulamu olina okukkiriza okugaba wini nti oli ansinze. Naye ggwe siru ozimenye, omalidde kkooti obudde. Kale omwana oyo kiwaayinza n'okugamba nze sigenda, saagala byakundiirira, katubireke. Naye munnange ekintu kye wakoze kikyamu nnyo. Abaana n'abazzukulu balisigalako nga bakulaba nga bakusomako. Mu bulamu okkirizanga katono si mwangu. Okkirizanga banna abakkiriza tebaddayo mu paaliyamenti. Abamu tebakkiriza nti babawangudde. Naye ggwe siru ozoonoonye, buli kimu okikubyekubye, ate weekaziza ogayabaddemu babubale. Ndowooza walabye ensi. Omanyi ensi eno si nnyangu. So nze Mwami Ssempijja nyongera kusabira mikisa myerere ala kuteremu obwangu mu mirimu gyo gy'okwasaganya gyonna. Naye kintu bukuluppya si kirungi. Walayi ekintu ekyo kye wakoze nedda. Mweraba.